Faadi TV ujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenda abagifollowing abali mu ggwanga erya Qatar mbatumiddeko ne Saudi Arabia namwe abasinza mu ggwanga erya Oman abali mu ggwanga lya Uganda namwe mbeebaza ne bagamba nti muli babode nnyo okubanga mugifollowing abagita Faadi TV waliyo Faadi News waliyo KB TV ku Sanike RTV Uganda ne bagamba nti single nomo Irene Ntale bagamba nti yakoze okukyala era nga munnange akubadde mu ba mikwano na ba family members era nga munnange ono fiance we yamutekako akaweta omwaka oguwedde mu November wa 2024 wali ku CP Falls kati musajja wattu munnange musajja wattu liripaza avulidemu awo ndozo olinga ne Rema n'amakula bamukwaba babaddeyo kugambe babaddeyo mikwano era baba tebakuyise manya tole mukwano gwa Irene Ntale era tolinawo omukwatirako bebatayise manya nti temuli mikwano gya Ntale ate temuli ba family tolinawo omukwatirako kubanga omukolo gubaddeko ba family na mikwano gi Rema abaddeyo ne Dr. Amos ndozo olingera ekifaananyi kye beekubye ku kukyala kwa Irene Ntale akoze okukyala munnange omwami ye Vincent Kalibala ye mwami wa Irene Ntale liripazo omusajja watu aviriddemu awo liripazo bambi yali afa nnyo Irene Ntale eti byali bya ddala munnange mbu byali byakusitula show yali liripazo eyankudi festival eyali salizali ku Aero Beach Entebbe omwaka oguwedde munnaye byali byakusitula show naye nga liripazo ebyaddala kasi yali akagala ka Irene Ntale kakyakalabika bulungi ade eri abakyala bannange abayimbi nga tebakaddiwa Ntale takaddiwa Irene Ntale takaddiwa tukuze tumuwulya naffe tuno tukuze naye baabeera akyali muwala Pazo musajja wattu yaviriddemu awo n'enkudiye omukazi baamututte bantu bangi baali balowooza nti oba oli awo ebintu biyinza okufuuka ebyaddala n'akubadde percentage eyokuba nti ebintu ebyo byali bituufu nti Irene Ntale ne Pazo bayinza okukakana nga baagalanye percentage yali wansi nnyo yali tono emikisa gyali mitono nnyo Irene Ntale okwagala Lily Pazo newankubadde bambi ebisinga byali bikola ki byali biraga nti munnaye bayinza okukola ki bayinza okukakana nga bakoze ki nga baagalanye abasinga chance yaliwo nga bagiraba naye nze gamazima chance nali ndaba ntono naye mbalaba nga kale nga nkinamu muli ndisobola okubaawo naye nga chance ndaba ntono aye kasita balina ekivulu ku Aero Beach Entebbe nentegerawo neŋŋamba bante bali mu kusitula show bano bante bali mu kwetera show yankudi festival okusituka kumbe bali mu kutunda show yankudi era nga munnange Ntale munnange nakola ki nakimaliriza era byakomaawo tetuddangamu kubulira nga Pazo Ntale biki byonna byakola ki byonna byakomaawo bantu bangi bavudde nga bagamba nti boyfriend wa Irene Ntale nti yamutaddeko kugamba pressure bakole okukyala amutekeko akaweta bonga ati ali Pazo tiyayinza omutwalako omukyala nti biyinza okukola ki biyinza okufuuka ebyaddala nti era amuteeka ku pressure okumuteekako akaweta wali ku CP Falls mu November w'omwaka oguwedde jjukira emyezi egyo gyonna nga ebintu ebikola ki bitrendinga ebya Ntale dani ndowooza ne Pazo embasabidde yo oba Aero Beach enkudi yaliwo gwali mwezi gwakumeka gwali Okitoba nayabidde omwezi naye nga gwe kyoba omanya omwaka oguwedde Ntale ne Pazo beetise nnyo social media ebya Ntale okubanga akola ki agenda kubanga akugamba nti agenda kufumbirwa Lily Pazo byetika nnyo social media boyfriend wa Ntale yatyamu omusajja mukulu Kalibala Vincent yate n'agamba Pazo tontwalako omukyala manyi abaana b'e Masaka temuzannya n'agamba Ntale nedda kankuteekeko akaweta saagala kuntwalako nga ndaba omusajja akutwalako omukyala ng'olaba kagolowooza aja si byakiwaani n'amukutwalako nogaa kasinga nakola muvu mangu asinga muyinza okukola ne mugamba Ntale tankyayinza kwagalako Pazo tankyayinza kumwagalako ne bikyukamu manyi abakazi tebayigika kizibu okusoma omukazi n'omumalayo abakazi bakyuka balinga mbeera ya budde
ndozola embeera y'obudde engeri ekyuka mbuyinza okukya nga okukeera ku makya nga musana gwememula niba bagye butuukira kusanga 6 ne bulyoka bukibuka empewo n'eryoka ejja enkuba n'eryoka eyiika nondabira ekisooto kikanga ku makya abadde enfuufu ekisooto kali be bakyala bali bakyuka balinga mbeera ya budde Vincent Kalibala atyamu n'agamba gwe nyinza okulowooza nti just bintu si bya nankani aye ne mugira nga mukoze nankani nagamba nedda era ne bakola ki bakola ka engagement ceremony yamutekako akaweta ku CP Falls mu November omwaka oguwedde kakati munaye bakoze okukyala olunaku olwo kubadde kwa family tebaagala mikwano emikolo gyabwe gibadde gya kizungu manya abazungu bo tebayita lukalala feno mu Afirika mu Uganda emikolo munnange tuyita abantu ndowooza bwe buwanga munnange ndowooza bwe buwangwa bwaffe kubanga omukolo wetugukola abantu mateeka balina okujja ab'okukyala abaawa n'abaawa ne munnange bantale bo omukolo bakoze gwa kizungu abazungu bo bayita ba family nabamikwano ate ab'emikwano bali ba deep friends bali ab'emikwano ab'omunda muli bakola ki be bayita kibategera nti ntale gwataayise tonyiga kubanga toli mukwano gwe naye nga ensonga zezo abali e Saudi Carter munaye congratulations ayiri ntale aliri pazo omusajja watu njukira bakolawo group bagita Boys Dormitory mulimu Pazo Bruno K Tamale Junior nobane Frank Atambi bali eyo Pazo yali alowooza munnango yawayinza ofunayo ka chance naye baba musajja Kalibala yeralikiriza akola ki n'agamba ntale twanguyemukko abakyala bakyuka otulowooza nti omukyala tayinza kumwagala oyo bwe Masaka mama abakyala bakyuka azikakana nga agenze ne Pazo Kalibala n'aviiramu awo